Because abantu batasema kuwona kuba muyambi omutuufu So ndigendera ku program of course party ngangeri gibasharangiza mwezi okutambula siri kutambuza program kwa social you know so obviously I'm going according to it that is to get a rehearsals today to make sure until we're performing up in your moment to get it lwaki buli bayogera ku Omega obina so excited because nzize mulaba and not because mboba yantukira mu mukwano gwange no I like Omega before she knew me nawuliza music way so you know so by the time when we got in touch and started talking it was very smooth and the relationship started so ndi walikuwa njagala kuwagira mukazi munange you know I've seen her hustle I've seen Cheyenne say as a young artist I'm super proud of her era njagala teekawo nange ettaffaali eryange nti naliwo I wanted to be part of it toyina muyimbi gwe wali omekinze mbulamu bw'ensi wabula ogamba nti ng'omuyimbi omuto olina muyambako okudda mu kifo kyo singa oba okaddiye emyaka gikuwubidde olwolo I think today should put story first of all I don't want anybody to step on my shoes I want them to step on their own shoes but again njagala omuntu abayo if there's anything to learn about my journey is that tula mu ngatto kwata journey yo tula mu yange you know because struggles are different kama buli mutu yamuwa so sagala mu muntu to sit in my shoes no because not everybody can do that and then at the end of the day kyayagala okutula mu ngatto ze bazijjamu she can walk anywhere in her shoes I think that is what ekisinga obufuzi kuba nti atudde mu ki mu bigere byange then ekirala okugamba nti no nze siina artist nali nkoze eki akoze ekigambo kino bwe nali nkutteko but you're going to say that unsuccessfully manyi lwaki kuba otunira industry yonna genda okukola nti baana bangi benkutteko directly and indirectly kubanga engeri gye baperformingamu gye bambalamu biki bansanga mbikola so that means balina kye bajja kunze so sometimes I feel like I'm raising a whole generation naye batayogera ku nze naye tusagamba mbuno sirina gwe nkutteko kale bokutteko bali bazizzaako omuzigo obajja sibakola gwa kwogerera kutegeera no what happens is olanga bwendi wano ne Omega bwetuba twakatandika tuba bulungi marketers I don't know what happens kutegeera simanyi kibeerawo era ndowooza mwetegeeza Omega olunaku lwananjukira mudamulamu so nze simanyi but somehow ebintu bituuka ne bikola ki ne bikyuka so sikyagamba nti mmanyi lwaki oba gwalina empisa embi sikwendaba kati nzinza okuddayo enjalo inosokusundaga kutegeera kiva kuku energy gyomba nange gyekugeza but it's never like nze makati omuna gwenkyukira bankoze ekyano kati bino tebikuma okuba nti n'abayimbi abamu obeera obayinamu ku ssuubi naddala nga mutandika at the end of the day olwokulaba nga baagala kujjawo kumalira Omani in the beginning try kinuma nga sinaba kutereera like before this happened naye kati ntuse ku level of my success my career is that sikyafaayo kubanga ne bwokola kiwano wendi tulina you can't affect me anymore naye nga before it used to affect me naye kati now that they can't touch me kati sifaayo oba onkyukira osigala kuba ki the king herself agenda sigala nga ye the king herself kati omutima gwaka Spice ayingira eggwanga anytime from now. It's so exciting. But now, I'm so excited. You guys, you can imagine the culture. So I'm super excited. I'm not even going to let me first do Omega and then we'll start actively promoting. When I say take out anything before Omega does her show, yes. Next Spice and December. Ngamaliriza tugambe nti nomba dancehall artist mu ggwanga Uganda tewali akusobola naye challenge ndozagenda okuchallenginga mwamala okugenda okukola I don't think it's a challenge. Yeah, I think kagenda kuba kaseera nange wentula n'enjiga emyaka gyo gikyayiga sindi for sure because omuntu gwetwogera ku music gwetwagala yaveeyo otegere ali part of the originals kati nange ntula n'enfuna kyenkola kyenjiga maybe there's nothing to learn but nze ndowooza from watching her performances online ndaba there's a lot to learn ndowooza kyekyo si nti oba challenge ngenda competing no but this a performance njagala kujja of course ndaga Uganda kyeyinawo then tule watching the Spice never abava mu
bitwagala culture yabyo bakulira bakula batya. Yes, yes. Muganda wange komeza. Muganda wange komeza. Sindio boli agamba disappointinga. Mutandika ne mukomera nga togenda mulya mulukwe because alabikanga ine solution. Makona nti wane yali yali tashimanyi nti yali agenda kulya Yesu. Katonda. But I'm not the kind of person. Nze ndi loyo naye era kisinziira oyo omuntu gwe ndi loyo twampisiza atya so ekintu ekisinga tomanya kiba both ways ekyomba waliwo abagamba nti sinja alina empisa abakya bamubamubuka kukugwa ekibi kitya kubanga lyokoze naye balimba omwana tebamwayiriza omega tanalaba mpisa zange mbi zimunyumiza bunyumiza kyogamba banaye kyogamba ebbanga lyemmaze naye I've known her for a long time netutuuka okukola oluyimba ne lufuluma ne tulutekayo mbaka kyogamba mba sinalaba mpisa mbizoyo kyogamba era aba akyafekinga for 6 years ngomuntu aba akyafekinga no na life ennaku zino onywa kaziki because bagamba oli mukalu mu kusente olina ekitike biri kituufu sibala gata sente zange nzikolerera mundaba nga nzikolera bini nyo byakola to make sure I make my money so simala gazita I only let make my money no I think anybody will say no bange sente zo zikolere say like you use your energy your time to zikola tomala gazita